Zitawera milioni meka kati omunisipule talina sente batejja kukolera abantu obuzibu buno bwonna obuli kubeera katala kuba nti tekakola kali kuva ku municipal council. Sipiika Juma Dero agamba nti bakkanyadde okuggala obutale bwonna obutali mu mateeka naye ne balemesebwa olw'amateeka agaateebwawo abakulembeze abasooka. So kibeera kizibu nnyo municipal council bw'enaakeera bukezi negamba muntu va mu katale nga taaka katale oba ekifo ekyo kye bakozesa nga akatale kiri recognized ne bylaw ya municipal council. So nga municipal council kye tulikola kiki tuinitiatinze process y'okukyusa bylaw okugyamu obutale obwetulaba nti tebusaana obulemesa akatale akanene okukola. Mu ngeri emu abasuubuzi abaleeta ebyamaguzi okuva mu mawanga g'ebweru n'okubitundayo balajanidde ebitongole ebiwooza omusolo wamu n'ekitongole ekikebera omutindo okubayamba olw'emaali yaabwe gye bagambye nti ekandaalirizibwa okubawa ate ng'omusolo gwe babajjako okubitereka mungi ddala. Naye emala okutuuka wano n'otunuulira obudde bwetambuliddemu okuva e China obwanga etuuka wano mu Uganda ate ebintu ne biremera mu bondi nga naye lyayanguwa okuva e China ate biremedde mu bondi ekiseera kinene. N'ebintu ebituuka n'ebimala ebikusibyemu wange bakula tizibwawo nnyo nawe babayita kompyuta tebasobola nti bakwate bagende bakole empapula zimala omwezi mulamba ekisoboka bakola verification olunaku lumu n'empapula nezimala omwezi nebuuza lwaki ebintu ebyo bimaawo ebityo. Nze ngamba kyalibadde kya bugunjufu consolidator atikka ebintu ne bamuwa chance n'abeera ne omuntu asobola okukola pivot oba ne baba nga balina engeri gye bakyanguyamu kuba toyinza kugamba muntu nti bagenda kulinda pivot bamale ogikola pivot bamale ogikola bwe ebbanga lyenamala balina gikola ebbanga ligenda okumala nga biri mu warehouse ijja kuba lisasula. Ezo costs zonna lwezeegatta kimaliriza nga ebintu birina okulinnya ebintu ebirinnya abantu tebalina sente zigenda kubigula ate n'omulimu ne gukalubamu. Wenjogerera bino waliwo abasuubuzi bamembazi baffe abatagenda kugumiikiriza byetwogera kubanga ekituuziza twogere babasabye tujje tusooke twogeremu kubanga okkirira mu b'engoye saawa zino bukyabaddewo ab'engoye bo baagala kusituka bayingire ku UNPS ne ku URA bababuuze engoye bazibaveemu oba bazibaleko. So tusaba ekikwatako consolidator URA UNPS mutuule muteekewo embeera eyanguliza obusuubuzi. Mu ngeri emu abasuubuzi b'ennooni mu ggwanga begattira mu kibiina kyabwe ekya Fish Mills and Traders Association Uganda Baagala Gavumenti ebakendereze ku musolo ogubaggyibwako ogusussa obungi. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Justus nnungi n'abalala bagamba nti omusolo ogubateekebwako gubayinze. 6% eyo is it true it was imparted on us oba twawulira buulizi kigambo kiri awo netandika okukirwanyisa. Ensonga ya 8% exporter eri ku China naye ate abachina abamu bamunafu omu yagambye tebalina ekizibu kyalangwanyibaleya omu ye yasirikidde n'emmese asobodde kutuuka kubaawo naye ng'agamba omusolo gubayisiza bubi nnyo. Now we got the licenses, as I told you, we got the licenses in June. But even now, you are carrying out your trade, you are transporting your fish more, but the security people, the army, they arrest you. You show them the license, they tell you, for us, we don't know about licenses. And you ask yourself, why were you given a license? If they... Omubaka w'essaza ly'Ebbaale Charles Sebandeka ategeeza nti abasuubuzi bano embeera mwe bakolera yeetaaga okwegatta ng'abasuubuzi olubanajja okuganyulwamu. Obutale bw'ebyennyanja nabwo bubeere gazete bukkirizibwa okukola mu mateeka kubanga siraba lwaki engege etundibwa ekawempe etundibwa mu bifo ebirala byonna ebyenjawulo mu jjinja ate empuuta n'ezizibwa okutundibwa mu bifo bye bimu. Tulaba nti empuuta eno naye ekkirizibwe officially galeme kubeera amagendo etundibwe mu butale bwonna.